balamusiza nnyo Charles James Senkubuge ne full figure abagera maaso n'okuweereza eggwanga mu programu omusuzi kyannaku nnyo nti amaanyi egenda kumala kati ennaku nga 10 wa 15 nga terina mupiira gwesamba kubanga naye abagutegeera bo basamba oluvannyuma lw'ennaku 2 oba 3 naye yo maaniyo etudde butuuzi atulinda ddi lweriddamu okusamba omupiira kubanga tetumanyi weekend yabadde FA midweek Champions League ayetuddemu ki ng'abataka bo batudde butuuzi naye kugwe agenda maaso n'okulaba so TV njagala kugamba nti Kampala n'emiriraano simanyi ewala kiri kitya naye eno olufu lwongi nnyo nnyini ddala era ndowooza muzeeyitamale muzimu ku programu zatuwa oba show zatuwa ajja tuwulira butya omuntu bwalina okuvuga emmotoka mu mbeera erimu olufunga luno olukedde olunaku olwaleero oba naye atubuulire oba abantu babatendekerako ko okuvuga emmotoka mu mbeera ey'olufu tukimanye ekyo nti muzimu ku training ze bakola mu training school ye ate n'abantu budde bwe buti ayita omuntu tujyangu nkuyigirize bwe bavuga mu lufu naye nga olufu lonje nnyo olufu nno luzze n'embeera endala eya jaamu nga bwogenda maaso n'okulaba nti enguudo ezisinga wano wendi ndi mu Lubigi wano ku Northern Bypass abooluganda abakona ab'emikwano njagala obategeeza nti ekituufu kyolaba kyekyo jaamu ye muyitirivu nnyo eri waggulu eri ku Jenina ku Hoima Road ng'ova Nansana mu tawuni emmotoka zikutereni zinga 6 kati bano abava e Kampala okuyingira ate abagenda ku Hoima Road ate zibatataganyiza kubanga bwe balina okuyita ate emmotoka ze zikuttewo olaba obungi bwa mmotoka naye olaba obungi bwa bodaboda kasola bodaboda nga nnyingi bwe zityo nga zitambulira wamu tewali kuwannanya omanya bumanya nti ntambula y'ebidduka erabika ekalubye mu kitundu woba oziraba nga mugenda maaso n'okulaba kino nno kivudde ku nsonga nnyingi nnyo nga bwe nze mbategeeza era twebaza kasooke nebaze abanafu abakola oluguudo lwa Nansana na Bweru Road bwe twavaayo mujjukira ku programu eno ey'omusunsuzi ne tulaajana nti abasuubuzi abakolera ku mabbali g'oluguudo olwo balaajana olw'enfuufu enkeera balaba programu y'omusunsuzi ne batandika okuyiwa amazzi naye ekiriwo kakati nti olwo oluguudo ekitundu kiggale emmotoka ezimu tezisobola kuyita ludde eyo ate nga nawano obuzibu obulala obuliwo nti emmotoka ezayitangaawo ne zijoyininga ku Northern Bypass ate nazo tezisobola kubanga zijoyininga kubanga baggala ekitundu eky'oluguudo lwa Northern Bypass nga bagenda maaso n'okukola obwo obutundu obwo okuva ebwayiisa okutuuka ne Namuŋoona kati ekyo kireeta jaamu muyitirivu nnyo ate wali budde watabeera jaamu kiro misana ku makya wabeerawo jaamu so gwe akwata oluguudo luno olwa Hoima Road kyenjagala okutegeeza kiri kimu nti olina kubeera bubezi mugumiikiriza kuggwe ajja naawe agenda obugumiikiriza buwanguza bingi era bwe bujja okuyamba okugumiikiriza okuyitawo naye nga olaba nti tolengerana kiri wali mu Lubigi ku kino ekigenda Nabweru ekiyita mu Lubigi tolengerana kiriyo olw'olufu olungi era olaba motoka ezimu zitaddeko ku mataala oba obutaala okubanga tezikoonebwa maaso oba mabega kwabo abamanyi okuvuga ekyo kye balina okukola ndowooza speed wakinyonyolako abatamanyi kuvuga awo simanyi bo ate kiki kye bazaako naye nga ekitundu ekya Kampala n'emiriraano olufu lwo luyitirivu nnyo ate nga ne jaamu muyitirivu nnyo naddala wano wendi olaba nti ekiri waggulu ate ku Northern Bypass amazima go simanyi oba kamera esobola okukusikira obulungi ekifaananyi naye kulagako ku kiri wano waggulu ku Northern Bypass kuba olufulungi naye esobola okukulagako kajaamu akaliyo akitegeeza nti gwa mu bitundu ebyebusega ng'ogenda kuyitira ku Northern Bypass ojja kubeera mugumiikiriza kubanga ajjaamu agenda kutandikira masanafu okukwata ate akwatire eddala paka lwonayita wano gende akuttawo liri eryebwayise ku bypass otherwise bw'obanga olina alternative endala oyinza ogikozesa oba oliawo n'oyita mu bitundu ebyemasanafu n'oyambuka n'oyita erugala awo bw'oyambuka n'oyita erugala genda butereevu oyite wali ekasubi ku bitaala yitamu buyisi ogwe ku Sapolo Kagwa Road awo oyinza okwanguyirwako kubanga bw'oyita ku Sapolo Kagwa Road ojja kubanga ogwa butereevu ate ku kidda ku kidda ku Northern Bypass ng'oyise mu ttawo wansi awo otambule bulungi naye wano wajja kurwisaamu kubanga olaba ku Northern Bypass waggulu tewali wadde emmotoka yenyenyaamu ndowooza n'okuzikiriza abamu bazikiriza kubanga embeera yo yagaye muganda wange agenda maaso n'okulaba Sooti TV kaakati wano balinga abatadde kuzijja mu kibuga naye ate obuzibu obuliwo nti zeesibidde ku Jenina zandibadde zijja naye zeesibiddeeyo mu maaso kati olaba akalembereza wano naye ate okukatuukako obutuusi nalwo lutalo lwennyini n'olwekyo
akugwe ayita mu kitundu kino n'ebyetoloddewo njagala kutegeeza nti bw'oba tolina obaolyawo oyinza kuyita kubanga otuuka gy'olaga sala busazi magezi malala obeere na mugumiikiriza kubanga embeera yo si nnyangu n'akatono. Jennifer Furufiga nkutumiddeko nyini ddala ne munywanyi wange Charles James Senkubuge ne kugamba nti mwebalikeera kuweereza ggwanga eno bwe biti bwe biri ebyadde mu weekend bibadde bingi ne tujja bigattaganya mu programu gye tuddako ku ssaawa 5 mubeereeko mujja kubanga mulaba ebikira okuba eno naye for now agenda kubanga mbaddiza omuzindaalo amugende maaso n'okubanga muweereza eggwanga abantu mbategeeze nti olufu lungi terunnabakkamuka bavuge nga bwe baba batendeka okuvuga mu lufu bwe baba batendeka kuvuga mu lufu SPD omwaganyanga okuwadde bwako butips bwobawa oba oliawo okwewala obubenje n'ebikira ku ebyo omuzindaalo ngubaddiza mugende maaso n'okuweereza eggwanga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.